Bamikwano, eno video ngikoze kiro nga njagala nkwisawo kano akalango oba kano akantu. Mukitegeera? Mpulira kale ennaku era nina kyempulira kale mpulira bubi olwa munnaffe. Tetumanyi ssaawa zino bw'ali, tetumanyi ssaawa zino ali atya. Mu maaso awo ngenda bateerawo akagundi ka audio ke mukawulire. Yabadde akola gundi nga kale ngali ku TikTok omanyi bino ebyokumalako stress. Kati awo mukama we alina mikwano gye ne bagwa ku vidiyo ye ne bagisindikira mukama we. Lwe bagisindikidde mukama we n'ayita omwana omuwala n'amubuuza oli ku Instagram? Omwana agamba nedda. Oli ku TikTok? No, yasibuuza omwana ku Instagram n'agamba ye. Oli ku TikTok? N'agamba nedda. N'agamba leeta essimu yo. Bwe yamugambye leeta essimu yo, omwana n'agaana ogimuwa. Bwe yagaanye ogimuwa, omukazi n'amuteeka mu kisenge n'amuggalirayo. Omukazi yakomyewo nakambe. Yakomyewo nakambe kyataasiza nti omwana ono munnaffe yasinze Omuwarabu amaanyi n'afuluma wabweru. Kali akasimu akatono ke yabadde akutte ng'alina gw'agenda okkubira Omuwarabu n'akakwata n'akaasayasa konna. So bamikwano, kino njagala tukirabeeko ng'ekyokuyiga. Bw'oba omanyi nti oli ku TikTok, ng'omanyi nti kisinzira ababoosi bo obamanyi bali batya, oyambadde otya ng'okola vidiyo, toyambala ngoye ze, tokolera vidiyo mulumu ya mukama wo, ate sikolera mulumu yo. Ne mulumu yo oluusi semanyi tebazikiriza kubanga yamubuuziza okolera mulumu mu nnyumba yange. Mukitegeera? So bamikwano, oba omanyi nti no famire gy'olimu oba obamanyi nti bano balina empisa bwe bati, bano si balungi, bano bwe bati. Kuba bano abasiraamu bagamba okukola vidiyo ne trendinga it's haramu, kiri haramu. Simanyi mufuna bulungi. So kati munnange munnaffe bw'otyo byagenze. Ngenda bateerako awo mu maaso aka audio mukawulire kasitaawe tetumanyi wajjaali. Abadde asaba ku magezi ng'agamba oba agende ku poliisi oba akole ki. Kati munnaffe gwe ali eyo bw'obeera gwe omuwa magezi ki, akola atya? Kubanga nze kale am confused. Simanyi nakyagamba oba agende ku poliisi oba agende kuba kati siraba ani alina omusango. Okitegeera? Singa mukama we yamukute n'amufumita akambe twaligambye alina omusango naye yamusimatuse. Mukitegeera? Ate ku poliisi ogentayo ng'olina evidence. Kati engeri gye yamusimatuse, kati ate bw'agenda ku poliisi ne bayita mukama we alina ebintu by'ajja okwogerayo ebingi, omusango aguteeke ku muwala we. Kubanga ffe tuli wano kola, tuli mu bino ebimba by'Abarabu naye balina right okukola buli kimu kye baagala kasita oba ng'olibeera mu nnyumba ye. Kubanga ekyatweta twajja kukola naye ffe tutuuka ne tudda mu bino kitegeera. So kati tulina okulaba nti ne tulabamu engeri gye tumanyimu baboosi baffe bw'oba tebaagala kukola vidiyo mu nnyumba zaabwe, tubyesonyiwe, tusobola okukola vidiyo nga tuzeeyo ewaffe. Kisinzira mukama wo ali mu kondishoni ki. Bw'aba yakukuteko n'essimu oba ne vidiyo ali mu kondishoni ki. Naye ekyayambye nti no omuwala yamusimatuse omukazi n'agenda. Omwana agenda wabula kati tumanyi ali atya, tetumanyi ali atya. Naye tugenda kuba twogera naye nga tukola ki, nga tuleeta feedback. Naye kati amagezi gammwe mubadde muteesa mutya? Gwe nga gwe omuwala omuwa amagezi ki? Adduke agende ku poliisi akole ki? Kubanga saa zino singa omukazi yamukuteko n'atamusinza amaanyi, olowooza singa omwana oyo kati mulamu? Singa mufu. Ngenda bateerako ka vidiyo ke, ka audio ke, era kyekimu na ka vidiyo then mukawulire mulabe bwe yabadde akola ki naye bwe yabadde agamba. Naye tumusabire era nga bwe tumuwa ku magezi. Banaye tusabe kati banange twegendereze. Zino social media akavidiyo ko kajja ku trendinga bakama baffe batusange, tuba tuli mu buzibu. So twesabire nga wetusabira ne munnaffe. Era nze kyova olaba TikTok sigigendako kinene kubanga TikTok etrendinga Shamusande mbuzi njagala kumpa ku magezi. Mukama wange simanyi yamuwadde amannya gange nkozesa. Yalabye vidiyo asose kumbuzi olina Instagram ne mugaana, kumbuzi olina TikTok ne mugamba
n'andaga vidiyo. Nagamba okolera vidiyo mu nnyumba yange ebiki biki, nayomba nagamba essimu yo, mukazi genda kukuwa ssimu yange, essimu yo, mukazi genda kukuwa essimu yange. Mukazi n'ansibira mu kisenge, nenkwata akasimu akatono balina kunjagala kukubira, naggula oluggi oluggi, azze n'akambe nemusinza amaanyi ne kankolobola mwana gwe, nenfuluma nensaba ku magezi g'essimu yange nenfulumya nayo akatono akakubye wansi konna n'akaasa. Obwedda eno gyansaba nga tamanyi weeri. Kyensaba ombuulire kiri kimu, nkwateko ngende ku poliisi. Kati bamikwano ndowooza ka odiyo k'omuwala mukawulidde, tusaba ku magezi gammwe. Nze munnange ekyokwogera kyakoze eki kyambuze, era siina, mulaba naawe njogedde, siina kinsobola kugamba nti akole bw'ati oba akole bw'ati, kubanga am confused. Simanyi ani alinaawo omusango, ne bwagamba ogenda ku poliisi, simanyi poliisi oba ejja mutaasa. Nekitegeera ya kati awo tulinze comments zammwe, mwe tujja kujja akalowoozo kammwe, oba mwe tujja kujja ansa, engeri gye tujja kukola ki, engeri gye tujja omugamba bamikwano. So please subscribe to my YouTube channel. Mukama abampeera omukisa. Subscribinga nga buli kantu konna kenteekayo mikwano tuba tukasharinga, tukalikinge, buli omu asobole ofunamu ebyamagezi oba tusobole okuyamba kuba naffe baba beetaaza obuyambi bwe bityo, nga nyinza okukola vidiyo kino ne kiyita kunyumira naye kiddako ne kikunyumira. So please subscribe, like, share. Mukama banjagaire, Mukama bampeera omukisa. Thank you.